okwegatta simanyi nebe njagala bwegala ku mutima bali basatu benakagala bewakagala ku mutima bewakegatta nabo botamanyi nina nabo bensanga nange negoma ndi muntu ne mugamba you know what mpaako wesabira basajja si kwesabira okukuba kwesabira eno mmere ya mwemba neyagaliza mba nsiimye nze nsiima sisaba ze ni mumbejja mba nsiimye n'ogamba otya negamba munnange nnyumidde naye sagala otwalina namba yange kunkubira kubanga nina omusajja naye nsiimye okola otya oba muntu mukulu oba kitegera oba kitegedde mba sina kyenkwetaaza agenda era niwaba atambudde ng'agenze lwemba ngenze ewuwe ng'agenze okukola ngula gundi omanyi gundi omanyi cons eza deluxe cons ya zimanyi ezo ze mugulira ne muwa ne mugamba mukwano oba olina eyo gw'ofunye yambala atera okufulumamu ozesiganye sizesiganye naye ze muwa kubanga kyemmanyi ku busiru bwalikoze asobola okukozesa omuvumye omusajja simuvumye kati kankubuulira omusajja wasobola okusalirawo decision etunda ne mansion gy'alina n'agikuwa mmanya go n'asayininga ng'ali kumpi kumala oba si kyo ng'ayimye nga temuli abo nga wali tewamukwasa nsonyi Bad Black omuntu kikyakasawo ng'okakulubye simanyi naawe emize mugifaanagiza ddala genda kukwatira wala nnyo okukwata emizindaalo buli lunaku ngikwata buli kanaku okwata emizindaalo ebyaddala nyimba nti ate manyi mbyegiri emizindaalo ekyo sirina kyenjeetaaza ali erinnya lye weeyita byebyo ebintu ebiritambulirako erya Bad Black omuto gwe isokoleke anyway tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow in another episode nagamba buli bonna ngenda babaleetera nabadde ndi awo ndaba Bad Black omuto naye okuva eyo twaze yekamirira amazi wasuzeewa nasuze wange enywa gy'onywamu amazzi olinga kyennyanja nze by the like okusinga like I prefer water than food yes lwasonga onywa nnyo sinywa nnyo buli omu anywa omwenge nina abadde nadde nina bendi nabo ne mbagana ne baŋŋamba oyo omwana abeera mu bbaala n'afuuka ekirala nze Zavia kati wenfuuka ekirala kati abasigadde bagenda kukola ki bagaye fena tugenda beera balokole olaba n'abalokole bava mu kyaki ne bajja ne bagunywa ebyaddala ebyo mbeera balokole bajja ng'avudde mu kyaki ebyaddala najja n'agunywa kati nze atali mulokole gwaliyo ndabeekoko mu kyaki oba muzigiti era toligendayo nze nsabira waka wange n'okuba embiddeyo n'okidda wali bbali ati like mu byonna nze kyesooka okugaana mu bulamu bwange kumpita ndiga nze siri ndiga ndi muntu so kati nze siina biseera bibeera awo mbu ate mbu nkeere ku makya mbu nyambale biki ngende mpulirize father oba pastor Katuuti ng'abuulira abantu engeri y'okweyisaamu mu nsi about God naye nga waba avudde Katuuti agenda kudda emabega atanyogontola omuwala emabega naye ng'alina n'omukazi nazo oba okitegeera bantu bangi by the way abeerimbise mu bitiibwa ba ministers ba pastors ba mashek naye nga baseegu bazibu mubeera nabeeyo si bembeera nabo nenze abamu bensanzeekoko ngamba ijjo mubeera bajjayo kati kankubuulire space singa okukola ez'amaanyi ez'ebbeeyi ogenda ssanga ba mashek muspa bahaji ba ministers ba honorables bebawa ebitiibwa kozi nze ntera otambula ne mbagwako ate waayiriza abantu ba Mukama ate kati buli omu akimanyi naye just lwakubanga like wabeerawo obulamu bwewesanga nga you have a picture you built from the start nga gwe bakumanyiye gwe pastor gundi gwe mashe gundi nga bangi abakulabirako nga tosobola kukola nonsense wo mu public kamasaaji kano kabanyumira nabo
bebasinga n'obusegwa by the way baagala nnyo massage kubanga like abantu abasinga obungi by the way batyo okugenda ku Tinder batyo okugenda like agende ku mutimbagano gonna texting omuwala cause these days abaana baagala nnyo ebyokulabisa asogamba ono yanebakako biki bla bla kati at the end of the day omusajja bagenda kugamba leeta obujulizi omuwala yenayina kati siri kuvumirira betunda cause nabo balina ensonga za lwaki betunda naye omuwala kasatandika okwetunda aba alina omutima guli ogwa I don't care buli kimu aba asobola okukikola just like in any case just to save her side yokubanga like ali brief eri abantu n'okubalaga side ye so kati like okusinga omusajja ogenda aba maybe nayimiza emmotoka minister gundi haji gundi pastor gundi bagenda muspa nategera like nsasudde emitwalo gyange 2 omuwala agenda kumpaka massage then twekwate mu kubanga buli omu akimanyi nekyenjogerako buli omu akimanyi waneeno zispa mubera mu condom eberayo zi condoms muspa ate teberayo camera linda ku spa obogenze massaging pala condoms zikola yoki anti teberayo gundi kubanga kyemmanyi gwosobola ogenda ne bakola body to body massage ng'omuwala ali bwere n'osigala kyekimu osobola kubanga mu byonna kale obulamu just buli omu yalina okuzimba obulamu bwe kubanga ne Kampala mugambo gamba balekera okubiyimirira wali ne batulimba babulira abantu obulamu no babalimbe kubanga gwe mulimo Uganda wotalimba tofuna oba pasta mulimu bali batume ba mukama mulimu obokubera pasta mulimu kubanga ne bapasta betuyina wababera 10 osangako 2 abatuufu ate bali mayiro 8 tosobola basanga kumpi okujjako ng'otudde bulungi n'omuntu n'omutegeera in and out biki byakola ng'omubadde kumpi so close like this kubanga ne obeera gwe woba okwanyenze Zavia ndi muwala mutoye nojja n'onkwana obutuufu kulirudda wazi nze ni muwala muto ngina kweza like 21 in April 21 yeah I'm going to make 21 kumabalo okulamuki eyo choice yange buno bulamu bwange nza bu driving nze bala SF place yange by the way nze omwenge ebba wange mukwano gwange buli kimu kubanga nze abantu bantama bantu bakisirwa abantu tebalina makulu tugenda tuuka wabo badde okyanyonyola wali kati oneesigani nga abantu ba kyembadde ngezaako gamba gwe omusajja ng'okwanya omukazi ng'okamutwale waka when it comes like to having sex waberawo like styles ogenda okukola naye mu myaka 2 egisooka after having maybe children like oba maybe nga mulina abaana 4 5 ogenda tuuka ekiseera nga neogenda okumukwata agenda gamba wano wannuma mukazi watwayoza engoye afumba emmere alongoosa ennyumba alina okutwala abaana ku ssomero gwe senkulokera agenda kukola kubanga gwe mulimu gwo kati n'otuuka n'obeerawo n'ogamba wenkwatako ekyo kizaaviya ngenda kikola buli kimu kati ogenda otuuka ewaka nga just mama w'abaana omuwayi kyalina funa ndoza oba okitegeera ensonga ki abasajja bagenda mu spa n'omusanga ng'ali ali kwekunkumula ng'alinga oba maybe amaze omwaka omulama nga ta having a sex beekunkumula nnyo mundu eyo kugambye nze yina mikono gyange bakola mu spa babiŋŋamba oli ajja n'agamba omusajja yazze naye kye yankoze mukwano kunfiirako bufiizi naye nga yamuwadde ekyataano kye nga kimuli mu nsawo abaana b'e Kampala bajja kukola bakola ssente era olaba ng'omuwala nga yeesibye mu spa ekisooka beekuuma kati abawala bamu bagenda ne zi testers like n'asooka kutestinga like HIV kati oli waba talina n'amuwaayo akakadde ne bagenda live then when you put it on kisinziira kubanga gyeri abamu nga bo bayungwe bafala bakayingirayo baba balina ne kwebiri 5 10 naye nga abana baluddeyo basita bali bo basita akakadde bakafuna n'ataano yeah teri kombya nga tokalina teri kubanga ate nekirala bayira ate oba olina kutabo ti omwana yakwase buli wamu yakunyonyogedde naye n'olaba ebbere liri bweriti nga lwaki totakakadde mu abasajja muyimuka nnyo ebyekisiru namu jeka yaba tayimuse fe abakazi tuba tusiimye busiimi osiima busiimi n'ogamba osiima busiimi n'ogamba leka nyamba ono omusajja ffe tubayamba bayirawo okwebakanamu bwenno tereera tubayamba oyambaani
Zo sente tuzaagala. Era obeera n'ogamba naye bane kale singa ninayo kaawa 2 singa nfunayo 5 singa nfunayo akakadde. Namubulingire rero nagenda kweyambula. Si kugenda kweyambula nze nina omusajja owange. Nze byo sibikola naye. Naye ne waabazze nga sisiimye nga saagadde mugamba siri mu muudu ndeka ba wange. Omugoba. Mugamba siri mu muudu era muleka ne mbulini ngena mu ddiro ne bakamuntebe ngani gwe otuyanirako ng'akooye. Bawo gogamba ebyo. Mugambirawo nkooye era ye yamanya yantegera mu bulalu bwange ne mu kkowa kwange. Obeera naye kimafiya. Mbeera naye nze wemba njagadde talina kugaana. Ye waba ayagadde nina kusiima. Nze ni mumbejja bankwata mpola naawe. Omanyira. So gobo oyagadde talina kugaana. Talina kugaana nga lwaki abaagaana? Nga lwaki abaagaana? Sokoleke. Anyway, kugamba nti gwe ali kuno nga oyagala kusultana kusubula China Joseph China buy with Joseph. Company eri China eri established ina location asobola okulambuza obutale nga gwogamba nze kangende banambuza obutale bonna ndabe nga ki buli kimu nkifuna nkyegulira. Oba oyagala kugula nga tuyagala genda eri abikuweereze ekyo nakyakikola. Oyagala okubeera wano nga ebintu bye wabigula biri eyo asobola bikuterekera oba asobola okutikira kagoyo yonna neetuuka. Buy with Joseph ye company yokka e China gye tukola kye. Namba z'essimu kweziri awo ojja kuba oziraba. Ayagala emmotoka Sula Motors wano e Makindye. Olaba nga otuuse kalenda osalamu okudda ku Entebbe Road. Sula Motors wali for affordability cars zonna buli motoka gy'oyagala kika kya motoka mpya nkadde ekozeeko tennakolako abajja kukola ki kugira ndine Bad Black omuto. Bad Black omuto nze nno erinnya lye lyasinze okunsikiriza ne ŋŋamba omuntu gwe weegomba omanyi ebintu byakola. Mbimanyi bulungi. Ye role model. Si role model wange simwetaaga era simwagala. Naate erinnya lye wali tugize. Si linnya lye. Buli omu waddemba okwetuuma erinnya ly'aba ayagadde. Lwaki oba weetuuma Bad Black? Bad Black Bad Black like describing a life yange. Okay. Nze ng'omuntu. Kubanga nze nina ebiti bingi byensobola obbeera mu emba nsazeewo. Ne nasazeewo kubeera mu kino lwaki. Nze ng'omuntu saagala kamanyiiro. Okay. Saagala kummanyiira. Saagala muntu kuva eri nalowooza mboba ammanyi nnyo. Yensonga lwaki siina mikwano. N'omusajja gwe njagala mwagala nnyo. Neno video agenda kugiraba. Kwagala nnyo naye akimanyi. Saagala kamanyiiro. Ndi muntu awa abantu ekitiibwa. I'm too royal to people. But at the end of the day I've been meeting stupid people. Stupid, bogus, disrespectful people. Ng'obasangawo. Mu bulamu bwange kubanga buli otambula tusanga abantu nga gwe nakusanze. Naye at the end of the day ogenda okulaba omuntu nga just akutegeddeko linnya lyokka. Natandika ate okuyiwako ebigambo ng'alinga ali okufulumya gundi ennyimba. Naga zavya kino zavya kiri. So kati Bad Black kijja na bingi cause nze ng'omuntu mpandiika ennyimba, mpandika secular music. Zange nze sirina gwe mpandikira tebalina mitwe. Osobola okujja music industry nga tomanyi kuwandiika oba muyimbi. Anti basiru tebalina kyakola. Just kati no kankubula. Talent comes with so many things. Yes. Ayinza okuba ayina ya ddoboozi. Anti kati kyekyo kyeggamba kati ogenda kujja na ddoboozi ojja sinzira kati lyasaakadde kozi nga bwe banjogerako mbeera mu bbaala nnywa nnyo whisky n'olunaku lwajjo nabadde nina okugenda okola gundi oluyimba olupya naye saasobodde kozi ndikodingira mutungo oluyimba lwange olwasooka nalukodingira gundi iganga wo 16 years 2019. Yeah. Ewamwe gwe muyaayo. Yeah, ndi muyaayo ne mama nga akimanyi ndi muyaayo. Ewamwe wavayo ng'olina emyaka emeka? Natandika okubeera nze I was 14. 14? Yeah, 14. Parents ne bakkiriza? Tebakkiriza. Naddukayo buddusi. What happened? Okuddukayo? Mami wange ebiseera ebisinga obungi we nalinga ku ssomero.
nali mpandiika nnyo ennyimba z'abayimbi mu bitabo byange. Bino betuboberera musomero wani kolimba lunano n'olumalayo. Kati nganze kubanga like amatrain nina twin sister wange. Kati twali mu bibiina byebimu already. Kati nga wetudde ewaka nga mbeera mulalu ku ssomero nzannya nnyo nze mu buto bwange okusinga nali nsamba nnyo omupiira era ne ssaawa eno emikwano gye nnina egisinga gy'abasajja abalenzi biki sina mikwano gy'abakazi. Kati nga buli kimu bakisiru tebalina kiddako bali okuyombera bupale busima buleega abasajja kugeya. Kati like mami embeera zange zaali zimunyiiza ng'alaba ndi muwala nsamba omupiira nga zaawukana ku muganda wo gwe Nakato gwe babiri. Nze Nakato. Eva muba balalu muba temutegeera temukwatagana. Mbadde nja kutya nnyo okusanga babiri nga ye mulalu. Nedda. Eva Nakato mubaako ekikyamu. Kati byali bimunyiiza nnyo oliko ekikyamu. Nze I'm fine. Gwe bwe weeraba. Nze we neeraba. Kati Eva Nakato ne Kato temukwatagananga. Kati no kankubwire by the way. Abaana abalalu by the way muguni mu family esinga obungi abalalu be baleeta gundi emmere ku table. Kubanga nze wenjogerera ssaawa eno mami wange alina pressure nze amujanjaba. Yabeerawo n'agamba Azavia leero omutwalo gwabuze njagala kugwira batobo kyakulya. Nga babiri aliwo. Babiri yafumbirwa alina sino yazaala n'omwana wa mwaka gumu oba n'ekitundu. At 21. Abasoga bazaala ne ku myaka 13 tuli surprised omwana w'emyaka 21 okuba n'omwana w'omwaka ogumu n'ekitundu. No, si surprise naye gwe omulalu weekumye otya nga tonnazaala. Anti nze ndi muyaaye fe abayaaye bwetyo wetubeera. Kaweta kabeerawo wali ku sayidi. Nze siina kabeta mu mubiri gwange sibulina sibukozesa. Oba toyambadde tojja gye ndi. Ne baabu gw'osula naye. N'omusajja owange simwesiga abasajja muli benzina mmwe. Baabu gw'osula nayo naddeire. Oyambala oba toyambadde bireke bite ya. Kati we buggwawo ekiro nga naawe oyagala. Ani? Nde simala gabba manona ku lwenca luwe luli. Mbange nakufa ekyo kiro. Ate kulimba ntya. Kutegedde. Ne mukubira sayine essimu akugamba. Mbuki. Ayambala kubanga era gye nvudde layinga nzija waneeno. Live ng'omulyani. Talyangako. Mwe batabanyi ba Farao babeeyalira ne babeebikka. Nabanono. Ng'ani gw'ozannyirako. Nze Zavia. Ni atwala embuzi ye yambala kondo. Nze simujjukira oba yali ani. Olabye bangi. Si kulaba bangi naye nze kasita nkukyawa nkwerabira. Kasita nkukyawa nkwerabirirawo nze nkubuulira. Kutegeera. Ya. So mama wo n'abeerawo nga takutegeera. Era like yatuuka esaala n'angamba omanyi ki Zavia. Nze wange sizaala bayimbi ate sirizaala bayimbi. Abayimbi baba bamalaaya, abayimbi bakola ebintu bingi, abayimbi bla bla. Ebigambo ebyakyabiddukira. Simanyi naye era ntuuka esaala ne mulangira oluusi ng'azinsaba. Yabalekede okuddako okubuuza nti olumu tomulangira. Oluusi era mulangira. Naye oli maama wo tomulangira. Yammanyiira. Tuuka ne mugamba kubanga natandika okuwandiika nga ndi mu kyakuna. Okutandika okuwandiika ennyimba naye nga mpandika z'abalala z'abayimbi balala. Nga ebitabo byange byonna nga byajjulamu gundi. Sina mabega nga byajjulamu myeso. Ludo. Omanye emyeso gyene like nga tuzannya emyeso simanga noteeka n'oli omulala n'omujjako akantu keno kateeka eno. Nga mbeera mu kuzannya myeso, kuzannya ludo nga gye mizannyo giri mu bitabo byange kuwandiika nnyimba olw'eggulo nga mbeera mu kusamba mupiira. Ffe nga tuva ku ssomero ssaawa 10 n'ekitundu. Ne ntuuka ewaka ssaawa 1 ey'ekiro nga nva mu kusamba mupiira. Mami wange yayuzanga nnyo ebitabo byange n'abyokya nga tanjagaliza kuyimba. Naye nga nze kyempulira kyenjagala. Kati newe naweza emyaka 14 nga already like ewaffe tetuli bulungi nnyo. Twakubira mu mbeera nga ne ka school fees kakunyigiriza. Okazannyiramu oli mu mupiira nakuba. Tekaaliwo. Kubanga ne ku ssomero we nali nga nsomera yali government school nga tusasula omutwalo gumu n'ekitundu. Naye nabo babagoba nga babagoba. Naye nga batugoba.
naye lwakubanga like nze ng'omuntu nali nkola bulungi olw'ensonga we naddanga ewaka saddanga mu muzannyo naddanga mu bitabo bya muganda wange nga byensoma ye nga ye buli waka mukola ate ng'awandiika bulungi nga you can understand everything so kati nga yabeera yeebase nga nze nsoma era like ne ku ssomero gye nali nga nsomera I was the best student in every class I was in ne batuuka ne bampa gundi like okusoma nga kwa bwereere basari naye era like nga obimanyi like gyeri mineno twatuka ekiseera nga bagamba titwagala baana kujja nga tebalina uniform ku ssomero nze saayambalako ko uniform simanyi na uniform oba esobola okunyumira tewaali nga ssente kubanga nokola P7 yange n'abaana okuntegeera mbu ndi muwala nga ngenda kola P7 neeyazika uniform nagyeweyazikana ku mwana wa P3 yali alina omubiri nga munene eyagimpa walingo yambala ki nze nga ntambuza na bigero genda ku ssomero ng'ebitabo byange bibeera mu kaveera ngamba okutegeera nti gwe oli muwala walingo yambala nze kuva ddala nali nyambala kirenzi nga neeyisa kirenzi biki buli kimu nga neeyisa nga mulenzi era nga mama atuuka n'ambuuza n'aŋŋamba naye wabaaki nga wotuteeka wali ne baganda bange nga banjawula kuva dda nze nga ndi wanjawulo mu bannange nga byenjagala birala nnyo nnyo nga njagala nnyo nnyo okuwiza music njagala nnyo nnyo okusamba omupiira that's why my daddy wange yantuma Xavier yali ntuma nanzijako erinnya lyange kubanga ffe waka tuli basiraamu nangamba Xavier engeri gye nkulabamu kubanga daddy wange gyali mami wange single mother naye daddy wange gyali yalina gyali eyo yamanyi nga munoonyeza ki muntu mukulu waaba asobola jja atunoonye nze munoonya nga mwagaza ki simanyi oba myaka emeka kale ku myaka 10 n'odduka ewaka ki ekikuleetera okuvaawo mami wange yali ankuba nnyo kibooko yatuuka ekiseera n'atandika okunsosola kubanga nga wenfaanana bwe nti ne daddy wange wafaanana wafaanana kitaawo kati twin sister wange omulala yafaanana mami wange temuli identical twins kubanga wona like mami wange yatuzaala abaana 22 mama yakola ki yatuzaala abaana 22 yasooka n'azaala 11 5 n'azaala balongo peya 5 nze ndi peya yakuna n'azaala basatu omulundi gumu n'azaala 4 omulundi gumu era ne ku kyalo wetubeera bamuyita n'abalongo triple mu musajja omu mwenda tata wamwe y'omu daddy waffe y'omu n'amala n'abulawo yamala n'abula like yasooka nakutwala ssente za mami simanyi byabatuukako naye lindako yakuba mami empoole anti yagenda n'ateeka ennyumba yaffe mu gundi mu banka wakati mupangisa mukyalo tetupangisa tuli waka ne mami alina rentals naye lwakubanga mukazi like abanka ngambe ntya mukazi muyiya nnyo ate alina ekisa kingi tho mukambwe oyinza n'osanga nga alina n'omupangisa nga asuzeewo omwaka mulamba nga tamuwa ssente so kati mami yatandika okunkuba yankubanga nnyo 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 ng'ensonga gyampambu nafaana omusajja yammalamu my mom used to have money like mama mwe yali ewasa tata wamwe nedda bonna baali balina ssente bonna baali balina ssente kubanga nze daddy wange yali musajja muyivu nnyo nnyo nga yasoma nnyo katagira atya okuba mama w'empoole mami like yali asuubula ebintu okuva e Kenya ng'asuubula ebitengi munnyo biki toosi oyo omo wa toosi sabbuuni dongolo biki muceere buli kimu ng'abireeta n'abitwala gundi ene Kampala kubanga ffe ennyumba yaffe yali wali waggulu ku guni ku Gaddafi Barracks awo ejinja kati wande mami yagenda okomawo yani musoga kati wande mami yagenda nze sitegeera naawe already mwatuba tuzadda mbu tutegeera kwana 5 era buli kimu kyenkola mujajinge nga mulekamu sinaba kugiweza sitegeera kati mami yagenda okomawo nga daddy ennyumba yagiteeka dda mu banka nga banka etusigadde ate ne ko olunaku yagenda osuubula
revenue yamukwata ne mmalamu buli kimu ne bakikwata bizo byagwa omulundi gumu kati agenda okugenda wali ente mami waffe ye mukazi yalingayo yange ekibumba natte ente ennyama ne tugabira banneiba ne tulya ente paka kuwulira bubi walayi benjogerako gyebiri ng'aba yagadde atiisi oba mbuzi kubanga Eva ali agala nnyo okulya omutwe gw'embuzi ebirenge ebisima bugeregere biki nga byebye byalya ku ye nga ye byalya ku mbuzi ng'ennyama eno era nga maliba agakaza n'agatuulako ng'agakwesanga mikeeke ewaka ye ki yali agala already newa bwe baali bagagga kozi mami wange mu Sudan mu Nubbi that way yali alina ssente babeerawo buwenge tewali atamumanyi so kati kuva ddanga ye embuzi aguwutamu eriiso nga wowuuta ogwengege simanyi ye ngeri yali abiryamu kubanga ye bye yali anyumirwa sobola bikunnyonnyola we yagenda otuuka wali ente n'embuzi ze nga buli kimu dadi yakitunda nga tamanyi nga bulijjo abadde aliisa naye era twaddamu era ne tuyimuka mami yaddamu n'ayimuka twali abaana bangi 22 kids twali abaana bangi naye yali mukazi mutetenkanya kumpi like nina omuze gwe namuggyako era ngwebaza ndi mukazi mutetenkanya nnyo kubanga nze ng'omuntu ina bu bizinesi bwange bwentegeka ku mabbali ng'ogyeko ebbaala ebbala yo bankozesa ate nze manager tudde manager wa bbaala nze manager gyenkolera nze manager gyenkolera though sinaba kuwangala ate it is my first time like to work in a bar I just want to get that experience cause lwobadde ogendayangayo kunywa bunywi kati saa zino no nze tolinsanga mu bbala ya Kampala mbongenze kunywa never you never I'm always taking my booze at home ever I'm always indoor when I'm boozing okay so kati like all my entire life ever since I came to Kampala I've been working in saloons mkoze ne baneli baba omumanyi Neli baba namukolera emyaka 2 miramba talina buzibu bwe yansanga mune omubuuza Zavia yani agamba that is a good ngawonyiga babasajja massage nze sikola massage era namugambe onze I don't do massage ngwali okola mu kimbali just bamala okusala ne kunaazamu black wo ne bakuza ne bakuteereza ne nteekako aftershave n'okuba omwo ate kano ka facial massage ke bakola nga bakuyitira omuwala omulala n'abikola nze ina amateeka gange by the I have my own principles era nze n'omukyala nkozesa ssaawa eno ndowooza ali ku kizibu era ali ku kizibu kubanga yenza omuntu ajja negga mumanyi ki I won't serve that customer simple nofuna omulala agenda okumusavinga with no reason bwe mbasaagala mulimu gw'omukazi togutadde mu buzibu sisobola we bali abawala bangi n'abansinga obulungi abansinga obubina nga lwaki tebamusavinga naye mba nganya okumusavinga talina kyafiirwa koza abawala bangi wenkolera balungi kwagala nze kati nze mbasaagala gwe ngonjagadde nze sitambulira ku choices z'abantu waliwo eyampitayo gendayo nagendayo era nga njagadde n'oli naye azayagadde n'agamba naye kiri ekiwala kyenjagala ng'asonga mu ggwe lwaki oba ogana anti nga nkugamba sisobodde ozanyira mu bizinesi y'omukazi so kugizanyira mu buli omu alina principles ze naawe kali myaka 14 wave waka walagawo nayingira gundi we nave waka ku myaka 14 nasookera wa step mamu wange ovudde wanyoka akuzaala ate ogeze wa step mother nagende wa step mom cause daddy waffe yalina abakazi 2 ng'ogyeko okuzaala mama wamu abaana 22 yalina n'abalala oli ye yamuzaalamu abaana 6 naaweza abaana unfortunately like omu yafa kati basigala 5 bonna bawala be baana 27 tata wamwe balina kati kati wonna like nagenda ewa step mamu wange nsobolinde kutera amalina ekisawe ky'omupiira ne ba substitute nze taata wange yali mwezi naye nagezaako ko okumunoonya nasanga nga bakazi nga balina abaana balongo nga buli omu yandeka emyaka weegiti emabega nga abaana batufaanana ne wano nemakini ano ninawo omuvubuka yajja ewaka ng'atunoonya
nga naye muganda wammwe nga wenfaanana naye wafaana n'agamba ndi muganda wammwe n'antwala eri omukazi nga gyerina abalongo abalala peya 2 nga batufaanana kwelindako ekitegeeza bali bye tubadde tubala ate waliyo n'abalala nze tate wange ndowooza aweza abaana 6 n'ekinana bawera yogala tugimuli tugibalekere kuba kati mwe mugijjuza nedda ssebo butera mweyesimbawo ku kyalo mumweka mumala omuwa akalulu ekifo n'akitwala tewali asobola kumuwa akalulu kubanga tewali amwetaaga kufuga muntu yena yena mu bulamu bwe lwaki olaba ye tasobola kwefuga kati aba agenda afuga ani nabiyambaako nze so kati like wenava ewaka nga mu 14 natambula nengenda eri mami wange ya step mamu wange eyiganga ya era bwe yamukubira essimu my mom was too harsh on me kati yayomba nabagamba waba afudde nja kunona omulambo naye waba mulamu ekirungi mwana wa buwala agenda akole mu mabaala agende yetunde biki agenda akole mu mahoteli banoonya abakozi kati ina bangi teyeeguya wenatuuka wa step mamu wange namalawo omwaka gumu n'ekitundu mami wange na kati like wenaliyo no namala emyaka 2 kati then natayinka okundaba nga mpandika nga every time I'm writing step mamu wange ate ye yantegeera butegeezi ate n'ayongera okunjagaza biki byenjagala ye yantwala ne mu studio ne ndicoding oluyimba lwange olwasooka 16 kati kijja kitya nti ate comfortability wagifuna mu step mother tunagifuna mu maama wo bangi abazaala abaana ne babettira bangi ate si kipya kubeerawo nga maama wo takwagala kunze si kipya olw'ensonga I experienced that since I was 5 years nga nfuna emiggo buli lunaku nga lusi akutunira bwatu n'agamba gwe era we sikukuba ggwe ng'owunzika tiisi mu panic ey'amaanyi oyasizza esowaani n'akuwa amalina okulaleka leero we sikukuba tulujja kuziba ya kati mami wange ono step mamu wange yantwala mu studio nendicoding oluyimba lwange olwasooka lwali time wasted ne producer bamuyita Lucidi teyanzigyako sente yalukolera bwereere baluyita time wasted era of course that time waliwo wastinga time kati biki wayibe taito yali nnungi wona aluwulira olw'emyaka 16 kati olina 21 olwo luyimba nga ndukuba essaawa eno because I have the song right here gira mutuwulire oyo yali time waste yennyini time wasted kati olwamaliriza step mamu wange n'anfunira omulimu eno e Kampala by the way yanyingiza Kampala yangamba Xavier you don't deserve to be this side I want you to go nvunza kuluma zala bwana botategekedde bana mevunze eri eyiganga nedda zaggwayo dda nze tezannumaako ate nga nze nalina yiri eri gundi omuntu eyeesimbyewo nalina yiri eri gundi kubanga ewaffe Kamoli banganga omuntu eyeesimbyewo kyabasuubiza bikwansolo nga mugenda muyira akalulu ate tetumuyina eyiganga yagenda n'agula gundi yagenda n'agula panado gundi ebimotoka 2 biramba n'abawa buli omu omukebe era bamuyita panado bakamuwa ebisanja 2 naye ne mu parliament asitukangako ko wadde kuwa kigooni kati mwe bibamalamu bitono biba bitono era wojja ng'olina amagezi mangi tosobola kutululinga mukwano. This is my song. Wasokera dda Eno simukize mukwata bano simu yange bagiddeja senakuwa omukisa tewagukozesa nali musomesa mulungi wadoshinga bwenzigi zaali nzigule just nawandika buwandiisi kubanga n'obwenzi nabutandika 2 obwenzi okutandika okwanibwa obutandise recently obwenzi lwe bagitwala embuzi anti era mu kusooka ne mu kujja nasookera mu kiyumba kya muntu nga nkola mu gundi nga nkola bwa house girl cause step mamu wange kyasooka okunjigiza gyali mirimu gya waka kufumba kwoza kusiimula nene Uganda omuntu abeera abali mu kiyumba kiba kiyumba ate oba osobola ofuluma nali nkolera awo nakwero omanye nakwero gundi
bayitayo ye batya kayunga biki Kayunga Nakwero aha mu kiyumba gye wali ya gye nali nkolera era bali bampa emitwalo egi nga ndaba mingi nga nkola na mutima gumu ne nakola ennaku 29 ng'omukazi anvuma nnyo yali mulwadde wa sukaali nga yazimba ebigere naye nga nvuma kati muwala we nankwata nanzijayo nampa muganda we muwala w'omukazi ye yakupasula n'akutwala wa muganda we labayo like mami wange okunfunira omulimu guni step sister waffe yali ayina mukwano gwe ayina edduuka waawo kukikira waawo nga dde Nambola we weyogerere namugamba njagala omukozi kati sister wange nakubira step mamu wange step mamu nangamba kati omanyi kiguno gwe mukisa gwofunye go to Kampala insert you know nga togenze kutaya ya wabula ina wotu ya nga nina wentuukira nga ninawo okusula biki ne bamatiza nengenda nenkola nena mali na kwa 29 kati oyo omuwala mwenyi nagamba mami wange muletera abakozi naye gwe oludde nawo nangamba naye obutatuswaza wammwe kugamba mbu batuyina empisa embi yali amanyi maama we yali amanyi maama we nagamba leka nkuwe muganda wange omukolere era twali tusula waawo kigunga waawo opposite St Paul Mukasa nga nkola waawo sigalo wane eno ewaka then ng'edduuka liri waawo gundi kiwatule omukazi yali atunda bayina oluganda ku konono nigo wa Roseform era naye yali atunda mifaliso bed cover biki bla bla eringa gundi outlet one of the outlets so era nga naye ampa emitwalo egi 5 nga emirimu gye wakakuweta neno nakuweta nedda wonna wamu 5 nenze mu ekyo ekiseera nali ndabanga nnyingi nali ndabanga nnyingi nenayigiriza osiba enviiri nga wontandika obulamu nono naye like yali ayina omusajja kati natuukayo nangwira ebigoye nga binene n'ebiki kati we yakizuula nga musajja we nga atandise okunneegomba nangoba nensooka nenzirayo ewaka eyiganga soko lindeko ekitegeeza yali amanyi omuze gwa baawe era atuuka nangamba bange kasita kwana ngamba era we yankwana ne mugamba nti ebigoye tebyayambye kati omusajja yafiga yagirabye kati nze mukweropa nenduzinga omulimu ekitegeeza buli nga kyasooka okugamba abakozi baleetawe bakwana ngamba kumbe we bakukasita omuloopera nga gwovaawo kati nensooka nenzirayo kokka ewaka eyiganga namalayo omwezi gumu then mami wange natuuka ekiseera nga mpulira sifiitingayo kubanga newe nakubola oluyimba nga mu buli bbala balukubamu nensooka nga buli omu nga bagamba zavia kati mami gye nalinga mbeera bali balukubanga era nga mu ebyo ebiseera natukanga n'ekiseera kubanga nze nali manyi kimu mpandiika bwani simanyi kuyimba mami nakindabamu nantwala mu studio kati wenatuuka nendaba nga like I don't fit to be the other side nga mpulira munda munze waliwo ekimpita njagala kujjawa ate ng'olwedde nalozaawoko olwedde n'emmere gye nali nga nfumba nga ebifimbi bba n'embirya nziba ebifinga boosi wange waba aguze kilo ey'ennyama nga kumpi hafu yebeeyiddewo ate nga tatunula mu biki bye mba nfumbye nava eno nga nyiridde nsiiba mu nju nengamba no I have to go to Kampala mami wange we step mamu wange nanwanako nanfunira omulimu akwechandemwe wajawo na mbiru wakolako wakwechademwe nakunyumiza ebintu bya echandemwe bangamba nakolawo okumala 1 omwezi gumu then nanzijawo nantwala eri ekabowa then sidda nnyo juzi waneno ekabowa yakagulawo sidda nnyo 2 kati nga onyingira Kampala like muyingidde onoja kubanga bebakwatira guni Bobi Wine olwasooka wali Kampala nali nkolera ono gwegambye ono wokubiri ono omusajja yalaga kukwana wabbawe yakwana tewamuwa olwana natuuka omulopa kati ate mmuwe awo nga sinnaba nga sinnaba kulaluka kutanka byabasajja black sugar yakulalula black sugar tandalulanga koko by the way talina na bintu byasobola kungamba bisinga waawo we are just friends she's a good friend by the way
Black Sugar good friend. Yeah, she's my good friend. Omanyi nga nze olusenja alebe ennuma ne nkubira Black Sugar ne mugamba nteerako omutwalo n'ansindikirayo ekyebiri. Kati nvaawo kubanga jjukira nali sina batandika kola gondi. Naye sinatandika kurentinga. H&M bakujjawo batya? Kati H&M wenava waneeno ne bantwala ku branch eri Kabowa kubanga eyo gyeri kalina ya papa. Nga nsula eyo muli abaana be bonna abalenzi abaliyo ne muwala we. Ne bampa room mwensula ne nkolayo like nali nakolayo omwezi gumu omulala egyo myezi egi ebiri. Wano wakolawo gumu? Wano emachinga? Yeah, neri gumu. Neri gumu gyemyezi ebiri. Kati mba nkyakola kubanga jjukira stepmom wange abaana abe already abawala baali bakuze waliwo ababiri baali ku KIU ekansanga. Omu nansigula n'angamba ebyo byolimu eyo bakuwa kanaana buli lunaku. Olwokulya kanaana? Yeah, every day. N'angamba bakuwa kanaana buli lunaku eno gyeri omulimu mu restaurant ku Makutano kansanga bagenda kuwa 5 omwezi. N'ogamba ne papa era mupiraawo. Nezirukayo nadduka Budusi by the saasiibula nasiibula. Nagenda nga agenza opaakinga gundi naweza na bulungi engoye corona kubanga nze nali nkolanga night shift nga ntandika 12 paka kumacha nengo olusi already like omusajja ansuza ate mbombere wakambo mpomole nga ngina nemba yambakaawo oli waviridde then nze nengina nenkola nenyingira mu counter kati normally ne bakutwala mu counter walokola mu counter already nali nakamala no weekend ne banteeka mu counter kusinga speed yali yamanyi akawo. Speed yali yamanyi olw'ensonga yanfunirawo omulimu. Baali bemanyi nnyo ne papa mami gwe yayitiramu. Balina ebibiina bye balimu eyo nga omanyi ebyabasajja. Era papa mukambwe oyo golaba oyo akuba n'abakozi empi. Wakusanga ng'okola ebyekisiru. Aruna. Yeah. Obbye sente za client. Tosiimudde w'olikozesa. Biki mufumbye emmere yeeyiseemu gundi omunnyo muli kuwa aba client emmere tawoomye oba maybe nga teidde nga akukuba neze navaawo nga tankubye. Olyokola bituufu. Omusajja yamugamba oyo muwala muleese naye bambi nyamba buyambi. Tomukuba mwana muto. Oli yali amanyi already ntona mukubi. Already n'onafuna omukozi omulala nga lyakoleddewo kuko wa papa. Agambira oyo omusajja tayagala no sense. Olina okubeera serious ku mulimu. He means business nga ali ku mulimu. Kati wenatuuka ovaayo ngenda ku Makutano omanyi ngenda kukola. Kumbe bali eri bambazeemu dde ebyokunywa. Ba step sisters bange. Nga bambazeemu dde ebyokunywa. Nga bagenda kutunda eri omusajja. Si kuntunda eri basajja naye like nga banjigiriza nno okwambala n'enkondo mu wiiki emu. Kumpi nalinga ali mu class. Nga bannyambaza bulungi oli nampa wigi ye gye yaguze empya nampa kateeteeyi kalungi jjukira naye sina ssente. Oli nampa enkondo ye ne tugenda mu bbala kati waba kulaba ng'ontunuulidde bamugamba oyo muto waffe gula ebyokunywa tugenda mu mukuwa. Kati sawa weziwera 8 labayo sawa wezaweranga 8 nga bampisa amabega wa bbala ne banteeka ku bodaboda ne bantwala ewaka kati gwabuuza nze ndiwa odiringa nabo kati nga nze simanyi okubona kuba kutunda bakunywerangako ebyo. Kyekigambo ekituufu banywerangako ebyokunywa kuba kutunda obanga bait bakutekanga nga oba bait nalinga mutego kati nagenda okukitegeera luvannyuma nnyo nga ne gye bakutokola tokoze eyo. Nkugambye omulimu tegwaliyo baali bankubisa okola bakututte batandika okunywerako bbiya. Yeah, era nga woba osabye namba nga bagamba she doesn't have a phone maybe like give us the money we buy her a phone and we get her line then you talk. Kati nga woziba wanga bazikozesa ne bagana mu town ne bagula engoye ate ne bazinjazika ne bakwazika engoye baba beegulidde bonga bo. Kubanga jjukira nze yalinga akola emirimu anti nze ffala be basasula renti nga nze ayoza engoye nze asiimula nze afumba. So kati we nalaba nga mbikooye naliyo okumala omwaka gumu ekansanga nendaba nga mbikooye kati nendaba nga like wetuba tutambudde mu bantu eva nze asinga osika attention mu bo era omuntu wabazza okwogera nabo asooka kwogera nange before talking to them. Kati nentandika kyeteekamu bonana baali bawala nga babi nnyo
tebali babi naye like bonga bo Wale basinga obulungi. bonga bo sigenda kikozesa kubanga nabo balungi naye like nga tuze mu kyomubiri nali mbasingako ko omubiri like body yeah body shape kati kavi ya kati nga nga bantwalanga ne musawo ne bankozesanga ne tinti biki sawuni ezebbeeyi nga baagala ndabike bulungi nga the end of the day bagenda funa ate bakufunamu akasente yeah kati natukesa nekyematiza ne ngamba me myself am enough I can do better than this yeah like nengamba like I'm a songwriter I can write pandiika emizannyo kubanga neje nali mbeera eri eiganga nali na church bagita Rescue City Church Center nali njiwandiikira ennyimba gospel nga bansasula nga bulumba balugula emitwalo 5 nga nina ne kwaya gye nkulembera nga makwaya leader nali nina abantu 12 abaali bayimba emabega wange ewa forode basiraamu mami wange tayagala balokole kati nali mbikola na mu bubba naera sitaani nakwongerero n'agamba nabe biveeko sina sitaani kubanga era nakati nze nsaba oyinza okuba naye nga tonsinga kusaba nenze sisabira mu makyaki nsabira wange baba bamalo bategeera yeah bagenda mu massage kati like natuuka essaawa ne ngamba I'm enough I can do better wenagendere wagundi waliwo saloon eri opposite kukikiira wansi ku Diddy's World nensabawo omulimu wenatandikira okukola mu saloon ya kubanga already nali neeyigiriza osiba enviri I know how to plait hair baali basiba nga basala enviri kati nga byonna nambikola nga emasazewo siba muntu sikwata mutwe gwa muntu kumunaaza kati awo natuuka nenvaawo nakolayo emyezi oba gyalinga 3 nenvaawo negoba nze kati wali kye bankola siina kye nabakola navaawo mu bulungi era nasiibula nefuna salooni endala yali ku Kaasiba nakolayo emyezi 2 ne chance gye twate tukola bulungi nga tewali ba client nga the end of the day ng'otya n'ogenda ku counter okusaba sente z'okoledde olunaku nawe olaba tewabadde yeah kati awo wowe nagenda ne neesiba ku Nelly Baba namugamba gwe ssebo ngenda kwesibako olina okumpa omulimu yali tammanyi anti musoga nange ndi musoga naye ne mugamba by'omuna Baba olina okumpa omulimu namuleebeeta okumala omwezi mulamba namugamba olina okumpa omulimu Baba anti namugamba oidi ki saawa eno ndi ku kisenge ndi kwenda mulimu ndi kwenda akola olina okumpa omulimu iwe musaada iwe natuuka nangamba zavyo nemeddeko nnyo era kyemmanyi mu kusooka yakikolanga kiremya kubanga nali nsula kitinta gundi nabutiti kansanga nampa gundi omulimu nga yampa ku branch y'entinda mulalu si mulalu oba alyange esoba nsobola okukola naye namukolera okumala emyaka 2 and I'm grateful like he was a good boss yanasasula bulungi tip yaliwo sawa 2 nga zikusanga ku mulimu ate naye ali serious ne woyisaamu eddakiika 3 mukwano ddayo agamba come tomorrow tolina kuzanyira mulimu wa Nelly Baba kati wenamaliriza like nga nvudde ku by'omulimu awo ewa Nelly nasooka nembaazuuka mukoko nga mmanyi kati awo nfunyemuko kasente nentandika okugulawo emidaala gya chipsi nga nzigula omudala gwa chipsi nenteekako omukozi business nezigwa era mbanenda kwewuunyako nga mambo wazifunamu olina kubanga obeerawo business zagwa ate natuna na iPhone yange iPhone 11 nze nina yagikola mu mwezi 1 ng'omudala nze mu myezi 3 business nga zigudde nenzereyo wa Nelly kubanga nali mukoledde omwaka gumu nenzeyo ne mugamba taata business zagudde nkomawo n'agamba komawo omanyi waliwo enjogera egamba mbu wova toyonoonye wova toyombye wootera okudda wooviire nga toyonoineewo wootera okwira kati era addamu nanyaniriza ku nze siina buzibu nze siina background embi mu bulamu bwange naddamu nanyaniriza nenkolayo kati era mu kuvaayo era naddamu era nenkola ezo business naye nateekawo emidaala gya chipsi ne chapati sayo kati n'emidaala 4 yeah kati anti like ku makya we mba nvudde ku mulimu kubanga nkola night shift ku mulimu nvayo saawa emu
nsooka kuyitira eri ne tusooka ne tubalancing olina okumpa ze wakoze jjo then ne tugula ebintu ebirala kati ne nkuleka nengena ne neebaka 10 zinsanga ku mulimu gye mbeera naye ngera before sinabagendawo nsooka kugenda kulaba ani azze ani ali okukola ani ataliiwo luli waabwe abaleka nga fuwa n'omugamba okozewo ziri wakati eri byakubalansi ate ebyo ebiseera ebyo nayinamu gundi nayinamu ekyami kyange nga kigaga nga wekimpaataano nga zinziba amaaso nga sifa ku mutwalo gwe nfuna wali eri nze njagala abasajja bakulu abavubuka sirina kyembeetaaza abasajja bakulu mubalaba muki oba oli kubona kuba bataata nga nakajja Kampala omuvubuka yasooka okunkwana bamuyita Junior yankwanira ku gundi ku Beverly Hills yawe ekansanga wano yammenya omutima nga muvubuka yali muvubuka yali wa myaka 25 nga gwe olina 10 nali olina oba 10 nali nakayiza oba 17 18 yakola biki bingi sawa nabyogera bingi kuva olwo okuvaako olwo olunaku n'omusajja sayina ogwena musajja mukulu era abavubuka abamanyi mbu bandeetenga mbali ku kafu mbalimba bavubuka bali kafu omusajja omukulu alina engeri gyanyumamu ekisooka buli kimu aba akirabye akuwa that respect olina that special treatment gy'ofuna okuva eri omusajja omukulu ekisooka aba akufunye ng'oli muwala muto aba atya okuluuzinga oluusi bingi byaba akwagaddeko kubanga abo bino aba abalabye abafeesi nungi aba abalabye aba amagulu amalungi buli kimu abeera akirabye abayaaya aba abayiseemu so kati agenda n'otuuka okwagala gweoyinza n'okulowooza mbu oba maybe oba ayagadde bulungi bwo oluusi kale nga oba maybe ayagadde gundi oba bwongo obwo kozi n'emidaala ebiri gye nnina egya capati yaginteerawo gata kugira ebiri wezeena kati era like ye muntu abeerawo ne mugamba omanyi ki leero munnange nina ssente esize njala nagamba lindako era nninda olw'ensonga mba nkimanyi agenda zimpa naye abavubuka tebasalawo bakyalaba bingi bamaguka nnyo nze sisabiriza ssente mbu tuli mu relationship mbu nkusabe oba oyagala mpa saagala kusaba muntu ssente nze saagala kulabika nga bbega mu maaso g'omuntu mumpaayo ebiri nedda kati abavubuka akyalaba bangi aboobina bamaguka balinga abakubiddwa emizimu bazunga balinga mpewo tatereera n'omuwazi kabuzi n'ozimalawo simala kapusi simala kakoko biki kafulaawa era nkyo omusanga n'omulala gwe yagamba oyo sobola kumulya olimba ezo sero bazibigira wezo nze bate sizimanyi nze ndaba pooni akunyumira anyumira nze firimu ze ndaba omanyi 365 days yanjimanyi omanyi Spartacus omanyi 300 omanyi Dark Desires omanyi Dexter Taps omuyimbi akyo gwe nnyumirwa zezo style zange zenjagala byebinyumira okujjako nga ndi musawo yakusaba nga omwoyo gukwase mpuliriza ennyimba zeno wammanga gundi lukusuuta njagala nnyo nnyo ennyimba ez'omwoyo ezibuulirira omuntu ebiriwo ebyadde tudde nemba kale nina ekyo kye nayiseemu ekyanyigiriza emisana tiisi amaziga nga kabirawo ne biggwa kozi bingi bye tuyitamu abantu batulumya bangi nzena n'omuntu omu eyaggala oluggi lwange nga lumaze okuggula nga luli open way singa ano siriiwo nga olwedde omukisa gwali guzze nali ku Devilers nga ndi performinga mu abeeka bampa open mic Dag Nice ne Cats Music bye baginsabira open mic wano ku Davira ebukoto we nagenda nenfuna mic nenyimba na performinga gundi sanyu lyange nandina oba sanyu lyange Bruce kati waliwo honorable omusobola kumwatuukiriza mannya musajja wa kitiibwa abantu bamu ekitiibwa yeegomba eddoboozi yange ne talenti yange kubanga sigenda muwaiza mbu oba yali ankwana teyankwanako alina omukazi naye yayitira mu musajja omu wakitiibwa ngenda kumukugamba off camera ogenda kutya yamuyitiramu kubanga yali client waffe ku bala jokola nedda ku saluni nga nkyakolere waneli eno so ejeni okugamba neneli baba shop agimanyi okuva ku yatandikira paka ne gye yakoma nze baali banzisenga ekiri okunzisa talenti yange omusajja yagenda n'amugamba manyi kyo omuwala omwegombye manyi waako era nze ndi client waabwe
we yagenda na meeting omusajja namugamba like njagala tusoke tu meeting tu signing empapula tulabe kikyoyo mwala kyasobola okukola kubanga Katsi Music ya connecting ewa side soft jeri oluyimba lwange baluyita ennyonta ya love lwonnyo yaluwandiika ono yayimba I'm your soldier I wanna be your soldier nyamba za kombati yaluwandiika olumukakatira okubankinga gundi maro kati olimba paka kati jeruli Katsi ye yan connectingayo ono Katsi Music inside soft yalinga akolera fee music era Katsi yali agala kunsayininga ne waliwo yayimirira mukubo saamutegeera ne Katsi yaja nangamba waliwo ngambye sikusayininga mbuye ye manager wo ne mugamba yani nangamba nedda wona mmanyo ogenda muchanyo kozi mukwano gonnyo kati wetwatuuka oli honorable twa meeting bavuga emmotoka bawereza special awentinda ne tutwala paka eri ku Victoria Mall Entebbe omusajja yansanga nga nkwata mapesa every time nze nembera n'essimu nga yakabi wenfunamu ekizibu kyonna njitunda kubanga nze sirina kye neetaaza simu yakabi nga sirina sente nze sisobola kwata iPhone nga sirina kakadde mu nju era olaba ngikwasa mba nnina sente era weziggwawo kubanga nze sisobola kubeerawo nga bizinesi yange nakyelakinga nemba nga nina iPhone biki nedda never era nalina kamapesa kubanga nalina essimu yali Samsung wenagenda mu kyalo nagenda osanga nga teje naguyira Nalongo nga toza teyagirimiramu yali ali kulima yali agiteze mu mabeere negwa nagikuba ekyo kirabye nga kijja baziteeka wano ever wenagenda nangamba ndekere essimu biki era najambo jja line yange nengamba muto wange kubanga jeri videos ezimu zetukolanga mami otayina kuziraba ne mugamba we nabantuse ogena kuzisendinga ne mane nekyusa nenzikwata nenzisindikira gundi baby wange nenzilitinga musimu mami nasigaze simu nentwala kama pesa kinalina mugulira kubanga eva mugulira masimu abiri begaba gono se mugulira mapesa just in case wamukubira ku WhatsApp nso kumufuna ku mapesa just for network oyo musajja yansanga nkwase mapesa natumizawo iPhone 11 nangamba Xavier I want to make you my brand my special brand nangamba I'm going for America for 1 week but I want to come back nga bene bintu wamanga obifunye ngofunye apartment ngena kujisasula omwaka mulamba anywhere joyagala abagenda okukola kenviri ngena basasula omwaka mulamba just bagambe very careful negune beuje bangambye saga ate bankubire simu bwate bakubanja wogeno kujengo ye wogeno kujenga to ne makeup artist wo nangamba you don't do makeup but kigenda kuba kyetaagisa n'omuntu agenda okukuba ebifaananyi nangamba njagala ntuke n'ekiseera nga ne Swang Xavier webe kwagadde sente ze babampadde ngenda kuzikuwa nga zikujamu nakwata milioni 15 naziwa omusajja ono gwendi okugamba niga ku mache yakera nankubira simu nangamba Xavier tugende tulawo oluyimba jeruli kubanga ezo milioni 15 yazimpanga ziri ku project eri ennyonta ya love eri wa side soft nenkubira ne Katsi ne mugamba manyinga olujji lwange luguliddwawo nenkubira mami ne mugamba bucyango ogamba mu music tawa sente ngenda kulabira out of music mami wange nasanyuka tugenda ogende wa side soft twavana omanya wawe kulambiro roundabout waliwo ka cafe wetwa meeting navana ku mulimu zali saa mukago gwekiro naleeta omusajja gwe mmanyi obulungi kubanga nze abanene bangi bemmanyi nanimba nangamba mbono Haji Bakaluba nenga Haji Bakaluba mumanyi nengera ayagala kunfera anteke mu kifaananyi kiraga muno naye agenda kunteeka mu sente music era nazata ali sente ozoli yazikute 15 temugenze kuje teyampa kwa deneki ne ku project temugenze ne ku project tugenze atute wo musajja omulala ali kumunyanjulira nga Haji Bakaluba naye amuwe sente nenga ne gwali okunyanjulira yankwana ne mugala twavaawo bubinyonyo ne twevuma n'okwevuma kali wamukuletiranga omumanyi olwo nasirika busirisi omanyize ebisere bisinga obonyesirika yakutunulira ye ku lw'ensonyi nnyingi kozi waliwo ebigambo bye yangamba mbuoba okwatagana ne Katsi Music mbondooza yakulya biki ndooza nawe oli mulwadde ne mugamba never talk about people tomanyi biki byasobola kunkolera ne mugamba n'omusajja gwoyogerako tankwanangako
mulekere okukozesa gundi embeera z'abantu ze balimu, like maybe like to talk about them like in public, and then you talk shit about someone gw'otamanyi gw'otayogerangako koko naye. Nemugamba musajja muleke. Na smashinga gundi ekigundi like balita gundi oluggi lw'emmotoka ye. Yali avuga gundi Range Rover n'enjukuba. Naye alina ssente atunda perfumes. Era we namusanga ye kulw'ensonyi yagamba ono yali ate n'amugamba mbu oyo muwala talina mpisa, she doesn't know how to respect people. Nze once you disrespect my friend nkuyisaamu, nze saa muntu ayisa mu mukwano gwange maaso kozi oba tomanyi biki, kubanga nze niwesanga seno ng'omuntu ayogera ku Black Sugar nkwasamira olw'ensonga nze Black Sugar amanyi ebyange. Ye mukazi ampa omutwalo nga sigwina ate tagunsaba back. Nozo bwekitegeera mukazi angulira n'olugoye nga nalwegombye n'alunguyira n'alundeetera. Naye nga sinaba nakumala naye wadde na mwaka. Yansanga na ku saaluuni nampa namba ye nangamba onnyumidde njagala obeere mukwano gwange. Like she's so down to earth. Akwesibako waba akwetaaze. Kati we navaawo omusajja nangamba tugende ewa Side Soft. Ne Side Soft erina emboozi akikugamba. Namukubira essimu yali kololo. Ne mugamba njogerera ssaawa eno yali asabye emitwalo ago. Kubanga kati yamugamba oyo mwana yakatandika amusabe ssente ntono. Ate ne Side Soft musoga. Nangamba like mpe emitwalo ago ana. Kati ku 15 nansubira kaana tusasule eri enkya tugende mu photoshoot bingi byalogenda buli kimu mwali usana kususulako video esaawe ne video already nga buli kimu kwekyo omusajja yangamba kimu kasama izo kola video moyo wiki nga ndi mu America ngenda kubira buli TV olimba balukuba emirundi 10 buli lunaku buli TV ne UBC nga kweri nga tatese mna sente ono musajja gwenjogerako awa ne Buganda sente ne juzi yabadde yakajuwa gundi emitwalo ebiri ejja $. Kati buli kimu nga mmanyi buli kimu kiri ku muzuuli nkubidde ab'ewaka buli omu mugambye. Bwe twatambula ne tugenda Side Soft yaveno yagamba Zavia njagala oje ng'olina ssente ne mugamba weeziri. Walaba ng'oli bazimuwa. Bwe twatuuka like oli yampa wa boda ne ngenda naye nampa omuntu omulala ogenda naye. Ono yali alina ssente zange. Twavuga boda budde bwali bwa kiro. Nali nina n'omugenyi ewaka yali mwana wa buwala muganda wange. Ne tuvuga gundi pichi okuva awo ekulambiro paka Sarama saa mukaga gwa kiro. We twatuuka ono gwe nagenda yangamba kimunzo ono just abadde angambye mbonzije just nkofaaminga oba oluyimba gye luli Zavia olabika ng'omuyaayi. Gwe bawadde ssente zo n'akolagana wa boda ne mukwano gwe omulala gwe yampa omulala oluyimba lwo ne balusangayo nakabira ku studio oluyimba lwo balusangayo gye luli paka kati sembuuza ki lwaki we yakonfaminga gye luli lwaki tajja n'alusasula just omuntu omu abeera abeezi muyaaye ate omuntu gyeri abantu abamu nga bo tebasiimanga ate you know nakabira ku guni ku studio already nga Side Soft agamba ndi muyaaye mwononedde obudde avuze emmotoka y'abandi amafuta kuva Kolo paka Salama nakabira amaziga ku studio nempuyira ngo obulamu bwange bukomye ko lunaku like nakizuula nga niga tagenda kumpa ssente. We namukubira essimu ne mugamba biki byoli okunkozesa. Musajja w'amaanyi yangamba kimumbu Zavia learn how to respect people tolina kwogera nange bwotyo. Ne mugamba oli kuzika career yange future yange gyoli okuzanyiramu. Kati oli honorable yo safuna namba yagamba kimu Zavia kasamufulumya project esooka then ngofuna namba yange kozi nze simala gawa buli omu namba yange. Ozo wekitegeera. Kati project eremeddeyo kitegeeza biwe. Kati niga we namugamba kimu at least kweze $15,000,000 paka emitwalo nazijeyo oluyimba. At least kale akimanyi yewe olujjayo ne lugira oli ajja ddula ne mugamba at least bambi nyamba buyambi. Ate siweza Side Soft emitwalo 10 agula amafuta omusajja nyiigidde. Yagamba kimu tagenda kuzimpa ne mugamba it's okay you can have the money. Wena kimugamba nangamba mbogo Zavia tasuzaade emitwalo 5 mu njo ngambe mbusigaze $15,000,000. Nangamba oli musiru lwaki abantu kitiibwa ne mugamba katuyagala nkole ki. Ezo bwekitegeera. Kati luvannyuma wenadde waka nankubira n'essimu nangamba neyo iPhone njeetaaga kubanga si yiyo. Ne mugamba n'essimu gye bangulidde oyagala kugitwala. Eyo iPhone gye natuna nengulamu ebima bya chips. Ne statement gyeri ku police mu Gwokubiri nga 26 nagikola ngo yoniga ali kuntiisa okunzita. Nagamba ngenda kutta wotampe yo simu. Ngolwafaki.
yali agala kubuza obujuizi yali ndozo ba maybe yalina gundi instincts ndozo ba maybe zazi mugamba nya namba y'omusajja ngamanyo ba maybe ngena kumononera kubanga bali bogera mu business za millions and millions kati oli waba achitegedde mono yanzi be milioni 15 ona aba aluzinga kinene respect trust buli kimu ne wabadde atuuka abagenda kukomotuukawo zana mugamba kimu even if I meet the guy just geno mugambe Xavier amuwa sente nazirya ne simu yagitunda Xavier muyaye mobbi just like you to have your respect back no kubera nga gwe good guy era like yabimugamba natekati era chemanyira yabimugamba so kati abantu bankoze bingi abantu bantama wangambe abawala abakutama kye kyakutamya abawala nze sina nsonga z'amaanyi zesobola kugamba maybe zantamya abawala naye kubanga recently yambadde ne mukwano gwange nga manyi mukwano gwange muwala yanga muwala just like relationship yabawala mbadde ngi giving the second chance nefuna omuwala nga manyi she's my friend naye ono omuwala gwenjogerako sigena mwatuukiriza amannya naye yemanyi bwanalaba eno video yemanyi ono omuwala yandiranga omusajja behind my back najja nangamba Xavier leave that man gajana amwogerera yeah that guy he doesn't deserve you lwaki oleza omusajja tanaba kuwasa lwaki omufumbira ne mugamba me in public ngone isa mu public oba ku social media that is not me in real life ate nadala nga nine musajja wange nze nfukamira nga mpa musajja wange mmere nze nfumbira bba wange fukamira nze njoleza bba wange ngoye ebyo biri nomo nayo fukamira olimbo nze nfukamira naye akimanyi ne gwe ina sayina akimanyi nze mbikola I respect my man era nze relationship zange zonna zigenza okuggwawo nga ze sina nsobi kubanga nze mbera mu relationship esimu yange bera open tebera mu passcode nze n'omusajja wange asobola n'osiba n'essimu yange nze bwekitegeera I'm too loyal to my man saagala kutuuka ku losing relationship eggwewo omusajja atuuka agambe Xavier yankola kino biba bimpisa bubi kati wategera otya kati wanakitegeera nali njoze engoye za bba wange sina bange boyfriend wange nesanga receipt za lodge Kisasi guest house mu mpale mabega yazireka mwa nesirika azirabidde ndoza abo maybe yali azirabidde oba sicho ndozo oli omwala yaziteekamu kubanga jjukira ajjanga nangambe yange ebigambo leave that man biki okwagala okukakasa nti nona yenda kati oli yamuteeka mu receipt nga tamanyi ya kati ate tekyatuukawo gumu oba ebiri neze ebiseera ebisinga obungi we mba njagala omusajja asobola kugenda kuyenda nadira receipt kwaye nagiteeka mu kubanga jjukira nze nali nkola mu saloni nga abasajja buli mboozi baginyumya mpulira ng'omusajja nimba nangamba Xavier ngenze kulaba mupiira nembuuza bosi wange nemuga yawagira maniyo nemugamba leero gyeri maniyo nangamba lenda maniyo yanca nekitegeera agenze ne mukwano gwange wa mu Kisasi guest house kubanga receipt nazisanga emirundi n'emirundi mukwano gwo lwanakitegeera nani ngamba mukusoka wali tomanyi nti mukwano nali simanyi kati ensobi gye nakola era siriddamu kugikola nakebera essimu y'omusajja nga yeebase kozi nali manyi passcode ye nga bamaze emyezi 2 miramba nali sikikola koko era like siriddamu kikola era nali sikiwishinga kukikola naye natuuka eseera nendaba nga embeera z'omusajja zikyuse mukwano gwange ngamba ebigambo bingi ate nsanga receipt mu gundi kati tenakola olunaku omundi ogwokubiri natambula bulungi nenva ku mulimu nenfuna whisky wange nenzira ku mabbali ga lodge awo opposite nensaba akatebe waliwo awo omukazi alina akaduuka netuula nenywa whisky wange nga wentunula ku lodge kati yangambye mbw agenda kulaba mupiira namulaba ayingira ne best friend wange mu lodge kati bakikola enfunda like emirundi 7 nga ntuula ali ku mabbali nga mbeera ne mukwano gwange already wali ku kabaala kozi yali akola kabaala kati nga ngamba Xavier leka nsoke ngende ngule ku byokulya sooka ombeerewoko kati n'omusajja ne mu kaseera kamu nangamba Xavier ngenze kulaba mupiira sooka onindemuko tosooka fumba sayino kyaggulo kubanga Eva yali ali akatogo kamatooke nga mulimu ebyenda oluusi nga mulimu kibumba oluusi nga mulimu binyeebwa ekibumba nga nakyo mu kifumba akatogo ye yali abyagala nga yenga omuntu yali ayina like choices ze mwenga muti obole enva sina kuzityobola ng'okifumba wali eri n'ofumba n'amatooke de n'ogagattamu nga tokitokosezaamu kati nga everyday at night nga byalya n'amata
kati nabiraba enfunda 7 n'ensirika n'entunula like sina by the nze simanyi bintu byakuba ku kasimambu mu biki mondabe kino tuyombe simampa kuke tuyombe nkubuuze kino nedda so n'ensirika n'engamba ba maybe let me see if this guy will change wekiba kiganye enkuta ate sikugamba mba nkutadde siddamu kukubira simu okublockinga everywhere nze njagala emirembe kubanga byempiseemu since I was 14 bingi ate okusanga omuntu gwe nakkiriza njagale ate annumya omutwe era ono omuwala kubanga newe nkolera saano yanfunira omulimu I'm so grateful eyanfunira omulimu naye nga atuuka nanjogerako mu bantu Zavia yeetunda Zavia malaya Zavia walayisi Zavia ine ebizibu bingi kati nga yanyambadde n'engatto yange nagenda n'agamba mbone engatto gy'ayambadde yange kati we nakitegeera nentegeera ng'ali fake nentandika okwesalako ku biki bye nalinga mugamba biki bye twalinga tukola yavanga ku kyokugamba nti noweetunda ye nga ye buli omu waddembe okugamba okwogera ku muntu naawe abantu baboogerako bameka babeera ne shiba olunaku batono nnyo nomanya bamwogerako ebigambo ate nga babikakasanga oli ateekawo n'olulimi ne paasi ne baluyisaako nagaba onaakola kino onaakola kino onaakola kino onaakola kiri bantu boogera ate togenda bagaana kwogera kati n'okumwatulira namwatulidde jjo ng'ali kummanyiira oba yaŋŋambye oba kigambo ki oli kigambo kye yaŋŋambye nene namukubidde simu ne mugamba bukimu ne mugamba webaka ne bba wange mwayingira muguni mulooje ennaku z'omwezi wezi ne westi message ze walinga omweza ne mweza ne screenshots yatidde najjako n'essimu yazeemu okunkubira essimu n'angamba Zavia oli mutemu ne mugamba kati gwali oza mungenda kola kimuzijjawo nerege naawe mbulaki obaka ne bba wange ne mugamba nze bayitha nze sizuukusambwa yeebase manjagala ne yeebaka nenkuzuukusa omulundi ogwo nga gwa laddu buli kimu n'okikola n'ensirika n'enkutunuulira bwe nti cause ever since I knew that girl was having sex with my man we used to have like nze ensonga kigambye I don't trust a man even if you're my man we can't have sex without condom we can't kubanga abasajja abenzi abasajja mwegomba nnyo ogenda okumaliza bwoti ng'omaze ng'akabina ke weegombye tokyakeetaaga ng'oyagala mukazi wo waawaka abasajja benzi benda ku basajja bannaabo oba era benda bakazi no ekintu kiri bwe kiti kyenagambye mu kusooka omusajja agenda okukwata omukazi n'amuteeka mu maka oye yabeera official ensonga ki abasajja abasinga obungi omusanga ng'ayenda n'ebiwala ebinyarwanda ebinyankole mu bbala naye ng'omukazi gw'alina ewaka mubi ng'alinga mbeera ya budde bambi kati ogirabayo nonnungi yakyuse dda abakazi b'ewaka babeera babi kati no kankubuulire newotukebera mu mbaga ezisinga obungi eziri okubibwa ne Uganda abalungi 30% 70 babi oyo omusajja agenda n'agamba leka nfune ekikazi kyange nga kibi kibeere waka nga tewali n'agenda kikwana naye nga akyagala naye ng'olowooza lwaki aba akyagadde kigobererwa bingi oluusi abeera n'amagezi oluusi nga mugumiikiriza tayomba tamaguka amuwa emirembe kati gwe sire kwini gwe bakwanye eno bakukwanye leero bakusanze mu mmezo oli kusaba za njala 15,000 nga n'omukazi we wakati azikola nga lwaki tebazikuweza 15 ne bakulya ne baddayo eri oli omugumiikiriza n'okomawo gwokubiri ng'osabira ne bakugamba sirina ne bakugamba kumbe wawedde sina kubamba basiina oli agamba ani ono ataleka kwewugguusa lewo mwabasajja nze nabavaako nze ne gwe nina ewange mu mutya naye akimanyi omutya nze namugamba kimu ne mugamba mukwano okwagala nnyo naye nkutya nze abasajja mbatya abasajja bena akaagalakoko kumpi balinga kati oba nga 3 nebye bankoze bingi tobadde mwenzi nnyo abankwana bangi era nange ne gyempitira neegomba neŋŋamba oyo omusajja mulungi naye gwe mmanjagala ku mutima abeera omu ate nze simanyi bintu byakulimba olw'ensonga neerabira nnyo kati sobola kubeera n'abasajja babiri mbw ate ono musabe ez'enviri ate omala omu n'omutta n'enkwata omulala ate okukwata omulala kiteekinga time osi kintwalira emyezi nga5 oba 4 so mu bulamu bwakegatta n'abasajja 3 okwegatta simanyi naye benjagala bweyagala ku mutima bali 3 benakaagala bewakagala ku mutima bewakegatta nabo botamanyi nina nabo bensanga nange neegomba ndi muntu ne mugamba you know what mpaako si kwesabira okukuba kwesabira eno mmere yamwe mba neeyagaliza mba nsiimye nze nsiima sisaba
zeni mumbejja mba nsiimye n'ogamba otya negamba munnange nnyumidde naye saagala otwalina nnamba yange kunkubira kubanga nina omusajja naye nsiimye okola otya oba omuntu mukulu oba okitegera oba tokitegedde mba sina kyenkwetaaza ng'otambula ng'ogenda n'obulungi bwo gwe n'onsigi gye tulimu ennaku zino edda abakawala tebeekwaniranga tebeesabiranga basajja eno mmere ya mwoyo kubanga ne gwe mba ndi mu byonna byonna like nyambala kyekisinga obukulu kisinga obukulu nti oyambala ate like n'omusajja gwe nina tuli mu open relationship naye agenda n'ali abayagadde agenda era niwaba atambudde ng'agenze lwemba ngenze ewuwe ng'agenze okukola ngula gundi omanyi gundi omanyi cons eza deluxe cons ya zimanyi ezo ze mugulira ne muwa ne mugamba mukwano oba olina eyo gw'ofunye yambala atera okufulumamu ozesiganye sizesiganye naye ze muwa kubanga kyemmanyi ku busiru bwaliko z'asobola okukozesa omuvumye omusajja simuvumye era oluusi mubuuza ne mugamba oli musiru oba mba mubuuziza mba simuvumye n'akuddamu nti oluusi aŋŋamba siri musiru oluusi n'aŋŋamba simanyi kati nze ye zisobola omulema okwegulira n'agenda waati mwe abasajja kasita muyima muba temukyategeera atutegeera si ffenna naawe kati kankubuulira omusajja wasobola okusalirawo decision etunda ne mansion gy'alina n'agikuwa mu mannya go n'asayininga ng'ali kumpi kumala oba si kyo ng'ayimye nga temuli abo nga wali tewamukwasa nsonyi gwemanyi abasajja balina ensonyi mu public naye nga batuuka mu kisenge babanga be batumye genda omaliriza oyo ng'olaba mukazi kubeera na kiddofe ekyo kumbe nga bye kimukola eyo mu kisenge gye mutabeera kawa nga kitabuka noga noba yakyagalako ki nze omusajja gwena sayina omubi alinga mbeera ya budde naye byankola nze abimanyi n'oluusi ne mba neebase mwekanga n'onakulalo gye nva naye tobeera naye nga mbeera naye nga kiki kye mwetaaza okubeera naye ogendayo bugenze ngendayo bugenzi oba sikyo najja ewange kubanga nze namugamba kubanga newe yansanga we nali nebaka nali nsula bubi nga nsula mu kayumba ka mitwalo 25 namugamba kimu gwe oba onjagadde gwe nfunira awalungi woonajjanga namugamba emmotoka yo ya bebi okugireeta eno mu ghetto n'akikkiriza n'anfunira awalungi naye n'olunaku lwero mbadde neebase ngenza okyukawo ne mutunira ngudde ekigo ne bwala ginanzigwako atusinamuzana nga naye gwe kiki ne mwana wonkanga zabyandeka mugambye gwe n'omwonkanga daddamuki yamanyiira amanyi ndi mulalu naye mba njogedde kino nga ndi serious abalowooza nsaaga kumba omugambye asente nti oli mubi kubanga waliwo n'olunaku like yajja ku bbaala wenkolerayo nansanga nga waliwo omusajja angulidde Baileys ne shisha port omusajja ko olunaku yandetera gundi ebitete ebyali bibiri nga bingulidde oyo bawo no yali azze okunywa yanguye ebitete bibiri ne peya 2 ez'engatto kwe kuli n'eno gye nnyambadde nampa ne ssente naŋŋamba Zavia agenda osala enviiri cause I always cut my hair wensiba enviiri omutwe gunnuma nnyo nnyo mba alina okumira amakenda buli lunaku paka lwenzijjayo ate njagala nnyo emirembe kati we yasangawo omusajja nga bangulidde buli kimu baani yabimugamba abawala yesobola bane nsala abawala kikyagenda eri nga kisimagguka nga kitandika kusuna obboka nga kimugamba omanyi ki oyo muwogo oli okulaba awo naye byali okulaba awo Zavia byali okunywa kubanga nali mugaye bebi njagala Baileys ya mitwalo 28 ngamba get one I'm coming to pay ne mugamba kale ate oli najja nazigwamu ne ngamba kati ezo ono leka nsaving eza bebi ono asasule eno
omusajja yayingira mu mmotoka ng'obusungu bumuluma ne ngendayo kumulumba n'akaaba n'adduka emisinde namugamba gwe mubi ate okaaba namugamba oli mubi ate gwe akaaba ne mugamba bebi togeza nga kaba mu maaso gange oba ofunye kikunyiizizza sit down and me and then we talk ebyokaba bireke namugamba ebyokaba bireke lumu ogenda kunka yakukutula omutima nze lumu yanyiga ng'ali mu nju ng'atudde mu kasonda oba nali mukoze kyo manyi nze nkola emisango mingi nga sigenderedde omusajja omukulu n'atula mu kasonda anti namusanga wowe namukubira essimu wemukubira essimu emirundi ebiri nga takwata mba manyi namunyiiziza kozi ye muntu gwe nkubira essimu n'akubirawo naye bali meeting ngamba first wait I'm in a meeting I'll call you back era no kukunje ayina sente era n'oluusi like atuuka n'agamba meeting nsose nenjiyimirizamuko kati ni what are you saying ampa obudde awuliriza n'osensi wange gwe njogera ye muntu gwe njogera n'essawa namba ku simu nama nagamba kale let me finish up with this meeting and then I'll call you back kubanga to an extent nga sina nakola naawo nasooka kumusaba nagamba it's okay I trust you nanzikiriza okukola naye koola olunaku oba namukola ki nakuba essimu emirundi ebiri nga takwata n'engenda ewaka naggulawo oluggi kubanga wasula ku apartment newaleka nga waggulu olunaku lwamba tewali ayingirawo ya kubanga ne geti yawe like ya remote buli omu alina remote tuuka n'onyiga tewali asikaali namusanga ng'atudde mu kasonda si ye muddugavu ng'anyize ng'eriso limutwase ng'alinga avonnuusa ku njaayi nadduka emisinde namugamba kimu twogere enkya naye ye ntunula gy'otunula mu mukwano namugamba olina sente naye otunulanga gwe bali okubanja renti era namala wiiki namba mukubi naye tankubangako nze namugamba olunaku lw'olinkuba lwendi kukyawa nze saa bintu byakunkuba nze kati aha industry ogera giyingira otya industry yo nagitandiseeko yeah like ndi serious ngenda kuba ndongo because I've so many songs written already ate nekirala njagala tusinfune sina kwagala nsaba and I wish to get that opportunity nsobola okukolako ne companies enene eza filimu bana bazanya filimu ba filmmakers abo ba production biki njagala nnyo kola ne Osman Matovu nedda gena no ya Osman Matovu abagita chamuka eyo TV njagala nnyo ye boss wa manager wa njagala nnyo kola naye eri wano ku Salama Road no yambuke if you get a dengo ino budde solo kutwalawo kubanga like nina emizannyo mingi gye mpandiise I have like almost like 10 but geneka kase giri prepared chamuka sigimanyi kubanga siri mulabi wa TV nyonyo kiri awo ndaba filimu zange ennyimba zange eva mbera ku TikTok industry njiyingiramu nga Zavi cause buli omu amanyi nga Zavi Bavirota Bachiko they are my friends batero kujja kubala but nedda bali mu saloni bajjanga waneri baba bajjanga waneri mukwano gwo nane namba kyatukola wakiraba omutima gusiima muntu omwana yejja mu galale omutima gusiima muntu teyali yasiba omwana yejja mu galale gwe manya bankwana abalungi ne gwe njagala mu kugambya alinga mbeera ya budde mu muzibu naye manya bankwana abalungi ono yafutuka mu galale 10 era nze wange wejjayo mu galale naye mulisa bwati mba mpedde kuba baba bagena vumanzi banvuma ebinnyo anyway okay bado kyangamba kati already enyimba weziri nona kulajjo nabadde njagala genda ku producing naye malowoozi gafudde gasaakadde I have so many songs already written nongi Vauta nazimuyimbira mukoko nagamba you have like nice songs nzaze wandikira tasobola deka ganto sola abantu babanga ideas zaba ne walubbanze Vauta amanyi mbagina mwasamira gweza abantu bembe na bamanyi I'm come I respect people but once you show me shege sobola kwasamira
kubanga none yanziba ssente zange just njagala kukiwamba buwambi bwenti kasa nafuna attention y'abantu nga talina wanzija nga tetalina na kyantiisa ngenda kumwasamira buli omu amutegere ne buli omu akola naye agenda kumutegeera mubbi mufere muyaye like mu music industry ngenda kujjamu nga Zavia ZAVE Zavi but Zavia lyange naye Zavi music Zavi like chi meaning ya Zavi it is being like a volunteer. Yeah, nga you can volunteer like good thing like to people, being passionate and loving. Yeah, that is me. That is the meaning of Zavia. Okay. Katika kulindo li ofulumye gundi project yesoka. Already esoka weri just nyaka kujidambuzi. And eri jo afunya ngene myaka 16. Yeah. Fulumye neri wa side soft. Ndo soko jireka jaji fulumya eyo ey'emyaka 16. Fulo okugireta later mu maaso ngo bagambe eno jinava. Yeah. Totuletera. Jireke. Bana. Osoro jire oba kigade kyegamba kireka kunyona kati gende wa side soft eyo mwali mukoze ngeri well. So kati chendiko sawe no like I'm visiting like so many studios just njafuna je ngenda mukozi side soft mukwano gwange naye abeera wala tesina budde naku zineno ate nkola kiro njagala funa gundi studio nga eri kumpi ate just kiva mu producer kutegera deni okukubira omuziki omulungi omba temukwatagana era tojja mufuna biba tebiriiwo biba tebiriiwo so kati baby wange yangambye Zavi maybe it is your time shining it is your time I will invest akira ku investing nina kulya kusenteza Zavi je bujja era mujja kuzirya mukowe zibatuge mufe sijja kuzirya babiri mu okufa anyway we tubadde naye nga nkugamba nti Joseph China buy with Joseph gene China ogule buli kimu ngoyise through him bagenda kuyamba namba kweziri obutale bwe China abukulambuze akuguze ebintu akugulire ebintu akutikira ebintu babireete ku destination wona wobo yagala buy with Joseph China n'obutala solo okubukulambuza yes ne mukwatagana ne mutesagana abadde Zavi bad black naye nga mu byonna akasembayo abantu mugenda kunda babuluna kuba ngenda base bako cause I will not stop posting myself on social media. Ate everything I post on social media it is true temumbuza nnyo. Ate n'ekirala nze sina mikwano gy'abawala era sijeetaaga. Na buli kimu kye banjogerako kituufu ndi malaya netunda sina mpisa si wabantu kitiibwa buli kimu kubanga nze sisobola kudda ate mu public neyogereko like ntandike nze sina biseera bikakasa abantu kyondabiddemu kyoba ntwaliramu kubanga bannange twagadde abantu tubawadde ebitiibwa naye at the end of the day tetulina kyetufunyemu n'abasajja abajja ne batwagala ne batwebakako at the end of the day ajja ne mufuuka ba strangers after like nabanga atamanyi na linnya lyo nawe nodda ku bibyo wali eri ku side nze ne mama wange kino nakimugamba omanyi aina gundi akajanja mama wange atijja nnyo yankubira simu nangamba Muzavi abangamba mbu e Kampala gy'obeera wetu namugamba kimu naalongo toddamu kunkubira simu ngambe ebintu ebyekisiru nasooka ne mugamba wansomesa nane mukusomesa tewaliwo ssente nina office e Kampala mbaba bampaka kadde kamu babiri sijiina ne mugamba kati ogwo omutwalo gwonsaba nengukuwa wemba netunda guli na mutima ogwo kubanga mwana we yakoze eki yakuwadde buli kimu kye bakugamba kituufu toddanga mukunkubira simu kungamba mbu ate kino bangambye kiri era yangamba kimu yennyabu sigenda kuddamu olaba mama wange gwencunya bwentyo kati gwe gwensanze ku bbala nja bavuma amina